Abirabyeko. Lynda Danne mukozi wa ku TV. Mukozi munafe munawuli akola ku TV. Kapte kugundi yava KFM yavako. But she hosts, she's a DJ, yes. She's a DJ this season zino ennaku zino. Naye akola ku the beat. Akola ku the beat, but also she DJs in clubs. Okay. At over MC. Bano ba DJ bano. Kati Lynda Danne yomu ku baana byomu ku products abantu abafunye nnyo mu lockdown. Mu biseera nga tuli waka nga tulina byakola abantu abajja okubanga bali awo batuwummuza. Lynda Danne yomu kwabo. Yalinga ali akola eri ku BBC ne Calvin ko share Calvin. Naye awo wa Calvin yali atandika. Breakthrough ye ya the beats is dance party. Ne yali atandise okola ku gundi ku the beat away Douglas yavira ko ne bakole eyo gundi ya. Ne breakthrough ye kwe kubeera ebiwala ebyabeeranga ku TV ebyatutwalanga tulabe. Kyekimwe ekyabalabisa dance party. Era ono baleeta n'omwana omulala Etania ne bamuleeta eri nga NBS ereeta ebiwala naffe ne Okay, me what I think it was Lynda Danne baselecting ndoza bali bakola ba hyper abakolanga ku gundi. Actually bo bakozesa nti balonda omwana abadde nga jukira the beat oyira agenze kati guno mukisa nti kato promotingira face yaffe. Kati yaliwo nga akola ne tulowooza ku breakthrough ye. I think energy agipikingira ku munne oli yajja watch hype nnyo ni Etania. This one was known to that Etania najja ku show ya Friday. Ajja ku Saturday ulibaleeta. Etania aliwa Friday ngono wa Saturday. Wa Saturday, Etania ajja ku Saturday. Naye walireko omuntu nga abaddeko ko the beat yaliko. Naye napikingira energy ku munno oli. Kaakati we kujja breakthrough ye bwejjiraawo. Bwajja. Omebe tubeere eno speculation ku kituli ebeera nnyingi. Omwana oyo naba nawuleko nakasuya yali ayogera nti simanya ali mu kuzimba apartment. Simanya avuga benze kufaanaganako bweti ne bweti. Kati nze mu ndabe yange najja n'afuna erinnya naye nga wali omuntu we yandibadde ayita okulaba erinnya lye nga likula bulungi nti yajjanga wali akola n'amaanyi n'afuuka w'amaanyi n'afuuka ow'amaanyi. Kati steps zino ze tuyitamu nga ogenda okula naturally kikuyambako okumanya by'oyiseemu engeri gy'obihandolingamu n'ebifaanaganako bwe bityo. Now from nowhere yasaze omubiri ne gusalira nno ddala. Kyokka no Lynda Danne n'omubiri ogwo yaguteekako because nze twali mu group yemu before ng'akyalina ku UBC. Era yalina muddugavu munnange. Era eno boom yajja era nga naye afuse mweru. Ngozanga mbere tansoterera. Biseera bisinga mbiri gujjanga mbere tansokola ki? Kakati gundi zisobola okuba nga yeesala. Embeera ne no osobola okuba nga yegini yagenda n'asala. Ekyo kisoboka. Oba ntegeera bulungi. Asobola okuba nga alina kyayitamu. Jona wadde abantu example ekintu ekitaliimu kubanga nenyini kyakyogera ye gundi atera okutuuliramu. Penny. Penny twabeeranga naye wano n'alwala. Nga gye mbeera mu busongo mwana abadde ki? Abageya ne tugeya. Oba ntegeera. Nzikawo ne Penny yawandiika ebbaluwa mu gurupu omwo. We yali yeebaza abaali bamuwadde abamuweza ku ssente z'eddagala. We yali akongululinga n'agamba bw'abambuuza ekinuma nange sikola ki? Ne tuddamu bukukulera ne tugeya. Nonta nti lwona atuuza Penny ojja kugamba nti biseera bye nali mpita mu kiki? Mu kino. Kati ekikolwa kya Lynda Danne okwekebeza omusajja kisooka bwe nzija ne ngamba kati mugamba ndi mulwadde kanneekebere kizibu okujja ne neekebera nga simanyi status yange. Already mbanje kola ki? Kati obuzibu lyobwo nti teyekkiririzaamu nga yo ng'omuki ng'omuntu asooka amalize ye ekimutawaanya ave ku bantu bye bamwogerako. Kubanga ebigambo by'abantu bikukwatako nga bituufu. Weba tebikukwatako gwe sooko oconcentrating ku gwe ekikutawaanya nga gwe omuntu kuba ate gwe okimanyi oba tonnakizuula. Abantu abamu tuli so weak neeba nga si bituufu. Oba buli yagala proving a point eri abantu bano. Owulira you're going through something okitegeera. But then ate balina kye bali okukupaatiikako.
kati bambi kyekyo kyenkugamba nti waliwo embadde nkutemera ngeri omwana gye yajjamu nti bwe tuba tujja mu buno obulamu bwaffe tutandika okuyiga nze Saymore ekingwako essaawa zino bwe nfuna solution yaakyo bwe kinkwatako ennyo ekijja mu mutima gwange nti naye ensi yanditegedde kino kyempitamu yo neetakiyitamu okitegedde nene nnwana nsooka empitewaawo kyova olaba nti Chosen Beke emboozi ey'omwana yali ntuufu kyeyakola kyali ekyo kugifuula current ng'ate yali yayita ontegedde kubanga abazadde bangi abali mu kusutagolinga n'abaana n'ebintu bifaanaganako bitya already omwana mulwadde ate n'ebigambo bingi at the same point agenda ogitunyumizanga byaggwa oba ontegeera it could make sense nti maama yabonaabonako n'omwana we n'ayagala okulaba omwana ng'afa avuddeyo atubuulire bazadde bannange omwana asobola obba bw'ati naki ne bw'ati kakati bw'omala okimanya nti waliwo akuyita omulwadde wa siriimu naye nga toli mulwadde wa siriimu you don't need kujja kwekebeza oba ontegeera sooka olwanagana nekino ekikutanga kuba kisobola obbanga kinene nze bwe nkuwa example ya pini nti asobola okubanga alina ekimutawaanya nti endwadde mu nsi gyezirimu ezimukulembeza si endwadde kuba zirina n'eddagala noba nkulwadde nga tebuliiko waliwo n'eddagala naye nga tebasobola nabwo identifying ontegedde bulungi kakati amaanyi g'emboozi ya Lynda Danne kwe kuvaawo waali olunaku lwalisalawo olutuufu najje n'agamba nti we bannange awo bwe baŋŋambira nti ndi muno ABC had happened naye kiddayo wali nti erinnya yalifuna naye n'atamanya buvunaanyizibwa bulijjirako tewali kintu kijja mu bulamu bwaffe nga tekirina buvunaanyizibwa bwakyo ne weebeera heartbreak kati tosobola kujja ku mpewo ne weekebera nga tomanyi kiteeza yagenza okujja nga ye amanyi mulaki kati gwe omala okumanya nti oli mulamu ekigambo ky'omuntu omulala yenna n'omulala yenna anaakutya nti oli mulwadde aba takwetaaga kubanga omusajja ayagala omukazi amutuukirira we bamala okufuula nti bali serious ne bagenda ne beekebeza omusajja akudduka ng'alowooza oli mulwadde oyo oba omuwonye kubanga teriyo obulwadde oyo tomwetaaga abawala abaliyo obulwadde bwotunulira muntu noconcluding nti omusajja atunulira omukazi olwakabinake n'amanya nti oyo mulamu tomwetaaga weetaaga omusajja agenda okutuukirira wadde oyiika otya agambe nti byonna mbeera bine tugende bakole ki omanyiza ebiseera ebisinga I don't want to give solutions to abantu abali eyo buli omu alowooza kiki buli omu kati one in particular gwe mba nsobola ogamba nti kati Lynda Danne kino kiriwo ekitinewo ekiti gwe njagala tetugenda gamba abantu mulekeraawo tebagenda lekeraawo ekyo nsiiba nkyogera balina endowooza yaabwe buli omu yakulira walala yakuzibwa mu ngeri gy'ayagalamu abantu basatisfyinga needs zaabwe omuntu akuwemula mazima ga Katonda notala nagenda mutunuyako ku profile ye people are going through a lot ye ng'amanyi bw'anaavuma Haffy kino they're going to make them feel better so kati abo tetugenda kwogera nabo tetujja kuba tetugenda bamalayo omuntu adda ku mukulembeze w'eggwanga n'amuvuma n'amuwemula omuntu adda ku mukulembeze w'ennono w'ekitiibwa n'amuvuma n'amuwemula ddala kati ate gwe Haffy ddala gwe Lynda Danne kati fe abalina okubeera strong enough kubanga ate Lynda Danne kyewakoze obi bwaki obumanyi nti kale omaze okutoprovinga nti tatoli mulwadde kati wabaaki thank you kyekibuuzo ekyabadde ku Twitter kati wakola ki kitegeeza nti egundi togenda gikola ki tosobola gimalayo nti okwagala okukolera public kati nze erawo kimu Haffy mugenda kutufaako muninnya booda oyambadde gaalubindi amaaso tegassa weebissa akaguni nnyindo tessa lumu omwana presenter agenda va ku booda agwe naye nga kimutawaani ki abantu bagenda kugamba nti nikola ki ninnya booda bannange tulinnya abasajja abalina mmotoka bava ku booda ng'alina wagenda okugobwa ssente n'agivaako n'alinnya booda nonta nti we tunaava ku alaba ekifaananyi kya Sudiro ekyakitrendinga ng'ali naye manyi fleet of cars he has in his parking lot era nze buli omuntu wansana nga Saymore naawe olinnya booda nga mugamba kasi gwe ng'ogirinnye so obuzibu bwe tulina kwe kulowooleza abantu abatutasinkanangako kubanga Haffy kituufu olumu ofuna omukisa n'ogenda mu kivulu nga mulimu abantu omutwalo gumu naye abantu ogwo omutwalo gumu ekinene nnyo ofunako omukisa gw'abantu nga 30 b'oyinteractinga nabo kati nze ntandika okweraliikirira oyo gwe simanyi nti ne ku nsi gy'ali nze neraliikirira mmanyi nga tomumanyi ekyokubiri ate mweraliikirira abantu bwe muba mugenda mu loogi temweraliikirira muyita mu bantu so ogenda omaliriza nga complete muli mu dinaayo so kino nze ffenna tuve ku bantu bw'ofuna ekizibu kiba kya maka nga tonnafa ku public egenda kulowooza ki nze mpulira ki
bwe mmala owulira obulungi Haffy tolina ky'oŋŋamba bwe mmala owulira obulungi kubanga ne kino kyendi nalina omukisa okuselectinga characters eziri mu nsi nnyingi nasalawo okuselectinga eno character ne wabaawo bagamba by the time kuba Lynda bazze bamugamba ng'okogwa ogwa Lynda would choose ogamba I'm off screen n'abeera eyo naawo naye she had the strength osigala ng'ali ku screen. So Bambi don't allow people abantu babi nnyo abantu bayinza n'okutta kale bagenda omutta nti nkoze ekibasanyusa kale siwa kyabuuze biki. Yes, people are heartless, they don't care, they do not. Why hajati zula nga yakomyewo nga mukambwe bulala kuba mpya